It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course AffCloud app gyoteka ku simu yo nobeera nga osobola okufuna amawulire gonna. Nkugambye ebeera AffCloud. Giteke ku simu obenga osobola okufuna amawulire gonna. Sindi ye mukyala asoose okumenya record wano mu Uganda ng'omukyala asoose okukuba cricket oval n'agifukamiza. Sindi yakikubye era ekintu ekyo kyamaanyi nnyo ndowooza tulinzeeyo okulaba omukyala omulala ajja okubeera nga agyeyimbamu. Wabula amawulire ge tulina essaawa eno ga bucupa, obucupa munnaye bwazzeemu naye buno obucupa bulinga obulimuko siyansa. Bigai avuddeyo n'asaasira munne Bebe Cool n'amugamba naye nze bankuba obucupa wagamba saalina nnyimba sebo nga ggwe ennyimba obadde olinanga n'abantu bayimba naye ne bakkuba. Munnaye weebityo bibeera eby'obucupa. Naye lwaki nkugamba nti obucupa buno bulabika buli mu saayansi? Waliwo akatambi kenguddeko nga Bebe Cool ku mulundi guno yazze yeetegese. Jjukira Bebe Cool yavaayo n'alabula mbu aliddamu omukuba akacupa. Ajja kufa naye ajja va ku stage afe n'oyo. Naye ku mulundi guno vidiyo eno njagala ogyetegereze. Bebe Cool alina omwana akwata vidiyo waggulu ku stage era nga bakulaga nti kino kye bakola kyabadde kitegeke nga bamanyi kirina okubaawo. Kale oba kyabadde kirina okubaawo. Tunulira vidiyo eno nze ndowooza obucupa buno okusinziira ku bantu gye babadde basanyukamu woba owulira sho nga bagirabye Bebe Cool yabadde akuba ekivulu kyandibadde kizibu nnyo okugyayo akacupa konna mu audience eyo kuba audience yabadde nsanyufu. Sijja kugamba nti no byenjogera si byebyo. Bebe Cool mu bayimbi abaliwo kati mu Uganda yayinza okuba nga yalina ku zihiti alina waya oluyimba era lwe muwulira mu vidiyo eyo mu background oluyimba olwo gwe gamba buli muntu yabadde musanyufu n'owotunulira emikono bawuuba nga balaga bali mu ssanyu. Kati obucupa buno obubale buvaawa? Olowooza Bebe Cool tali mu kuzannya kwefunira mawulire kubanga jjukira abadde takyali mawulire okugyako wano Kano yamuvuluza embuno talina kyasobola ne Bobi Wine. Waliwo akatambi kenguddeko ng'akaweereza kakensa ng'amugamba muganda wange teekayo tobamu kyosalamu munnaye voice note ng'eraga teekayo osindike munnaye tugenda teekayo. Naye nga kirabikanga eyabadde yeesunga ekintu kino nga wakibaze n'ogamba kati yeene essaawa obucupa. Jjukira waliwo okulwanagana kwani alina okkulira abayimbi mwenyare ali gwe batambulizaako eggulire. Omukyala Kafe Kusaasira yagenda n'abalaawo ssente mu mmotoka zaali zamuleetera obuzibu tekyasanyusa bantu bangi. Essaawa eno buli omu alaba engeri ki gy'ayinza okusikasikamu muzeeyi n'amuteera ekibaasa. Nze wendaba vidiyo eno eyogera ekyo kyennyini nti sebo nze wuwo nze akuba obucupa ne siva ku siteegi. Era Bebe Cool musanyufu sina munyiivu musanyufu nnyo ekikulaga nti nno ekyabadde kigenda mu maaso ayinza okuba yabadde akimanyiiko. Bebe Cool gwe mmanyi musajja akuulako wayanga omubuuziza na mubuuza bakuba batya obucupa n'osigala ng'ojubireetinga n'ofuna n'obudde obugamba abaana mukwate vidiyo n'oddeeka n'oeditinga n'osindika ku social media. Nze nno ndowooza obucupa buno gwali eyo gendako ku peegi y'akakensa owulire Bebe Cool mu ddoboozi lye lyennyini ng'agamba teekayo muganda wange. Nze munnaye nja bibateerayo naye ndowooza obucupa buno buliko akabuuza kanene nnyo. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course AffCloud app eri gye nkugamba nti giteeke ku simu yo obenga osobola ofuna amawulire gonna. Obucupa buno tebubenga yeemu ku nkola Bebe Cool gy'ayitamu okusika amawulire okusobola okufuna ssente. Kale tugendera awo sijja kusukkawo olwaleero.